mbabuzaako era mbaniriza mwena abatala ku Soul TV abali ku G256 mugamba mutya nga bulijjo amanya gange nze Godfrey tumwebaze olunaku olwali bwe twogerera tubuzayo just tubala almost sawa olunaku nga lumuloka okusobola okutuuka ku lunaku lwennyini olw'omukaaga yes bwe tugenda okubeera wali ku Mission Church nga omusumba Godfrey Mukwano Joseph Mukwano yes ng'omusumba Joseph Mukwano agenda kubanga agulawo church naye twagambye basi munoonyako olunaku olwaleero alyoka tubulya church yagitandika ddi mission ya church ng'erinnya yo yeeriwa yakunoonya ssente yakuvuba myoyo then twawulidde abasumba bangi abali omusumba Rogers Bugingo omusumba Bugembe Pastor Justin Nabosa Papa Twina n'abayimba balala bangi twagala tumanye enteekateeka zino ye bannange yagambye nti agenda kuliisa buli muntu yenna anaasobola okuliisa Kampala oba agimaleyo saagala kwogera bingi ngala museera munzikirize mwegateeko abuuzeeko ku mulabi waffe atulaba ku G256 sibuuza ku mulabi waffe atulaba ku G256 abalabi ba G256 nsanyuse okubanga njogera nammwe nze omusumba era omuyimbiwo omuweerezaawo Joseph Mukwano okuva ku Mission Church wali e Namasuba mu Lufuka so tuba tuli awo nga tulaba ebirango bitandise okufuluma nga bitegeeza nti ogenda kubanga ogulawo church lunaku lugenda kuba lwa mukaaga yes nga tulaba abasumba bona almost ab'omu Kampala obasitudde Pastor Wilson Bugembe Pastor Rogers Bugingo Pastor Justin Nabosa Pastor Albert Twina Jean Peace n'abalala bangi almost betugamba nti bantu ab'amaanyi wano obuweereza bwonna obalina ekirowoozo ekyo obuweereza obwo bwatandika butya kubanga saagala kulwisaawo balabi baffe njagala basookere ku nsonga yehiita eriko abantu baagala kumanya bulijjo ate omuyimbi waffe ate musumba so njagala omuntu atulaba asobola otunnyonnyole naffe kennyini ng'abasooti twagala kumanya ensonga eyo kyajja kitya ekyokutandika obuweereza obwo ensonga eyo nkulu nnyo twatunula mu bantu abalina eddoboozi ku lwa Yesu mu ggwanga Uganda ne tulowooza nti nga tugulawo kyaki yaffe Mukama nga tusobozesezza tusobola okwogera n'ensi yonna nga tukozesa mikwano gyaffe mu kwebaza mu kutendereza mu kusinza nga tuyita mu bantu bano ab'enjawulo be tukolagana nabo okusinga ate n'ekirala ekikulu nti kanisa waffe eyise mu mitawaana mingi nnyo naye abantu bano be babadde nga abagimanyi abagitegeerako abagigoberera mukwano gwange Musumba Bugingo ate taata wange Musumba Bugembe n'abasumba abalala bonna bisobola kwatuukiriza wano mannya betugenda okubeera nabo n'olwekyo twasazeewo tubayite si lwakubanga b'amaanyi si lwakubanga basereebu naye mikwano gyaffe ababaddewo abamanyi olugendo lwaffe ne tusalawo tugamba bano ababadde mu kintu wakati ng'ekkanisa enyigirizibwa era be balina okubeerawo nga tujaguza weewaawo famire yammwe babazaalawa musibukawa muvaamu abaweereza bameka kubanga almost famire yonna kirabika muli baweereza amiina famire yaffe bagiyita jeje famire erinnya lyange ery'ekika lwakuba abantu tebalimanyi nze Sekasamba ndi musajja Muganda naye maama wange mukyala Musoga Nabosa Nakiyingi Jean Peace Nabosa Justin Barbara Jonathan muzeeyi bamuyita Kiyingi James tulina musumba Kiyingi Jesse tulina omusumba Semulu Kiyingi bonna baganda bange ate bonna basumba famire eyo tuva mu kika kya Ndiga kika ky'Endiga kibeera wano mu Buganda naye olw'okuba nti maama waffe Musoga so tuli mixed tulimu Olusoga n'Oluganda muzeeyi Muganda mami Musoga naye ensigo y'obuweereza eno bazadde baffe baalokoka baafuuka abasumba maama waffe alina essaala gye yasabanga yagamba Bayibuli etugamba tugende mu nsi yonna tubuulire enjiri naye n'agamba nze nnyinza obutasobola kubuulira njiri mu nsi yonna naye Mukama nkusaba ompa abaana abagenda okubuulira enjiri mu nsi yonna ne batukuliza kanisa yaffe yatandikira waka mu ddiiro ne tukula nga bazadde baffe be batwatuza ne tukula nga bazadde baffe be batubatiza ne tuva waka ne tutandika obuweereza obw'enjawulo ne twegatta ku Musumba Bugembe awo Musumba Bugembe ng'akyatusumba Mukama n'atuyita okutandika naffe obuweereza obw'enjawulo
bwetyo ntujja nga tukula kati sala ya mami yasabanga nti abaana abange bongereyo eno enjiri ekirabo kyembataddemu oba ensigo gyembataddemu yayongera okubuna mu nsi yonna bw'atyo Mukama n'ajjanukula kyolaba oli ajja kusinza oli ayimbe onaabuulire mawanga lino ku lino olw'eryo ensigo eya mami bwetyo bwe tufuuka abaweereza ffenna. So kati mu famire mulimu abaweereza bameka? Mu famire abaana tulimu abaweereza 6. Buli omu alina kyaki eyiye? Waliwo abasumba nga bali wansi w'abasumba abalala then wabaawo ffe abalina amakyaki. Waawo kyonga kyamaanyi. Amiina. Abakadde bombi webali bonna basumba. Kati bo bonna basumba baba bawulira batya bwe mufunayo akaseera ne mukuŋŋaanira ewaka nabo nga weebali? Tubeera n'ekyoto waka buli luvannyuma lwa myezi 3 kiro kiramba tulina okuddayo waka nga bwe twakikolanga. Ate buli lunaku ku saa 9 ogw'okumakya bazadde baffe tebakowangako kusaba kuva mu buto paka kati buli lunaku saa 9 ogw'okumakya. Ne tubeera n'ekyoto ekyoku WhatsApp ffenna bazadde baffe naffe abaana baabwe tulina kye tuyita jeje family altar. Ekyo kirina okukolera buli lunaku tusabira kino. So ekisigala nga kifukirira ezo ensigo bazadde baffe ze batuteekamu okulaba nti naffe tugenda mu maaso n'okuweereza. Kati olwo okuyimba ani eya inspiringa munne kuba mwenna muli baweereza balungi ennyimba zammwe zikutte ku bantu zikyusiza obulamu bw'abantu ani yasooka omulala n'ayingirawo n'omulala n'ayingirawo mugenda okumaliriza mwenna nga muli baweereza? Ensigo y'okuyimba tulinamu ekirowoozo nti jjajja waffe azaala maama. Ekyokuyimba tulowooza nti kyavaawo kuba bazadde baffe daddi ne mami baali bayimba naye nga bayimbira mu kwaya nga bw'omanyi kyaki Scripture Union mu masomero bwe bityo. Naye omuntu gwe tumanyi ayimba n'owulira eddoboozi nti ono muyimbi ebyaddala ye jjajja azaala mami. Ali eyo mu kyalo naye ayimba bulungi alina eggono ayimba nga bw'olaba Pastor Justin bw'ayimba. Jjajja ne saawa eno ayimba bulungi nnyo ne mbeera ku mikolo. Simanyi oba alina 9 naye nga akyayimba naye nga ensigo tulowooza nti yavaawo. Naye omuntu yasinga okutuinspiringa okuyimba bamuyita Jesse. Pastor Jesse ali Kigali right now yatandikayo radio station kati gy'asinga okuwangaalira naye nga musumba wansi wa Pastor Michael Chaze awo yatandikira okuweereza awo Namasuba. So ye yayimbanga nnyo naddala ezo ennyimba z'Oluzungu nga tubyegomba nnyo naffe n'atuyigirizanga obuyimba nga buli we tukomawo mu holiday atuyigiriza obuyimba. Bwetyo ye yasooka ndowooza n'okukola concert mu Kampala wano. Yalina ttiimu ye ngyerabidde erinnya naye baali bayimbi b'amaanyi nnyo. Bakola concert wano mu Kampala kati naffe ntubeera inspired nga tulabira ddala kisoboka. Tugenda okujja wano taata waffe awulidde Musumba Bugembe agenze mu kivulu kya Musumba Bugembe. Tuvuddeyo naffe mu kyalo nga Musumba Bugembe gwe tumanye e Kampala kati ye muyimbi gwe tusobola okubeera naye okubeera nga tukolagana naye kuba taata waffe yamwagala nnyo. Tugenda okujja wano Gini Peace si ye yatusooka olowooza akubye hiti ku hiti tuba tuli awo Pastor Gini Peace yasooka ne Pastor Justin Nabos. Gini Peace yali akwatwako wano mu Kampala. Gini Peace ngawamaanyi. Gini Peace ayimba n'abana Kenya ayimba mu bivulu ayimba ku mikolo awo nga Pastor Justin tamanyi nakumanya nti alifulumyayo kye bayita akayimba. Tuba tuli awo Pastor Justin aleese oluyimba olw'amaanyi nange awo ne mbuukira ekigaali nange ntandika okuyimba. Ebiseera ebyo nali muwandiisi wa nnyimba naye nga mpandikira just bayimbi nga nzisiyimba nkyali mu ssomero. Mba ndi awo Apostle Jona n'aŋŋamba mpandikirayo akayimba nzijukira kaali ka Luzungu twakatwala eyo mu bustudio butategerekeka tugenda okulanga akayimba kalungi nga naye apiikingira awo atandise okusinza. Family yonna first born waffe yekka yatayimba Pastor Jacob ali mu branch yaffe ya Mission Church eyeye Busoga. Naye Musumba. Musumba muyimbi mulungi naye bino ebyokurecordinga tabibeera talina budde. Kirungi okusanga family yonna nga muweereza. Amiina. Olwo okugamba nti ngenda tutandikawo obuweereza omanyi
waliwo ekintu ekibadde mu Uganda nti abayimbi abasinga oli bw'ayimba oluyimba ne lukwatayo automatically afuuka musumba nga bw'olaba nti Pastor Bugembe muyimbi naye ate pastor alina kyaki naye amafuta ge gayinza okuba ganjawulo naye ate abalala bakikopa ne balowooza nti kasita nkubayo hiiti bbiri ngenda kubeereza ngenda fuuka musumba kati gwe kikyo kyavuddewa eyo calling yazze nawe oba wagambye nange kati nsobola okuyimirizaawo kyaki nina ekintu kyenzikiriza nti okuyimba Mukama akukozesa muffe oba munze ng'ekirabo kuba natandika okuyimba nga ndi muto nnyo nga nyimba ebintu nange byesitegeera ne saawa eno mbijjukira ne famire yange ebijjukira byenayimbanga nga ndi muto naye nga mbiyiiza buyiiya okusooka okuwandiika oluyimba nasiiba ennaku 4 nga ndi mu senior 1 nsomera eyo Tororo College bwe nava mu kisiibo nali nkooyo olw'okuyimba ennyimba z'abazungu Muganda Afoliza yatuyigirizanga tubeera mu Scripture Union nga ezo ze tuyimba kuyimba special mu kwaya nalina ekitabo kiramba bwe kiti nga kijjuddemu ezo nnyimba hymns ate nga mu kusiiba ngamba Mukama njagala kubeera nga onkozesa nange okuwandiika ennyimba ezange nempa omukisa eggwanga nafunira oluyimba lwange olwo nasookera ddala okuwandiika baluyita Neesiga Mukama nenzizaako oluyimba baluyita Omuntu Yesu gwe nazuula kwegamba nentandikira awo okuyimba kuviira ddala eri mu buto primary nali njiiya byekitegeera naye awo senior 1 awo natandikira ddala okuyimba ebintu ebiriko omwoyo nga biri composed by myself bwento nentandika okuyimba nenyingira ebyokurecordinga later nga maze okustabilizinga mu Kampala naye ekyobusumba kijja ndi mu senior 5 obukosi wali eri ensigo yabeeranga mugabo gavumenti taata waffe yatusumba n'atuyigirizanga okuweeza mama wange yanjigiriza bwe babuulira nanjigiriza bwe basoma ebyandiikibwa nanjigiriza bwe bavunula mu kanisa nanjigiriza bwe bapanga obutebe mu kyaki nanjigiriza bwe bayimirira ku kituuti biki byotalina kwogera oyo maama waffe kati baalinga basiga ensigo naye okuyitibwa kwennyini okuyitibwa abantu bajja nga bandagulako awo nga ndi mu senior 5 Mukama akuyise natandikanga zi Scripture Union mu masomero kati abantu benakyazanga nga be bandagulako Mukama nakuyise naye nga nze sikiwulira sibyagala nakubyagala naye nga bagamba Mukama akuyise ogenda kubeera musumba ate toli musumba weno mu kyalo ogenda kusumba mu Kampala nga bakiŋŋamba nnyo nga sibifaako naye olunaku lwakyalumu nali wa Bishop Senfumaawo omugenzi nali mu kusaba nga neebase mu butebe ku UCC nali mu kusaba nga neebase mu butebe bwenti Mukama n'angamba yesaawa kati okutandika omulimu gwe nakuyitira byadda abantu bwe bandaba kati balowooza n'akatandiko nange kyembale nakugamba ate nga byadda ate nga otandika kati awo wonna olwo nenkuma ekyoto nga ntegedde ebintu bifuuse serious nenkuma ekyoto ku Prayer Mountain nenkuma ekyoto enansana eyo ku ekyebando eyo nakuma ebyoto nenkuma ekyoto enamasuba ebyoto ne bifuuka ebyoto kati mu mwaka gwa 2018 mu mwezi ogwokubiri Mukama n'angamba tutandika awo kyaki okutandika ebya serious awo netandika netubeera mu bupangisa nga nsumba eyo abantu bange bwemanyi kyaki etandika oli muto nali nkyali katono nange sitegere oba be nali nsumba balingako okinga nabo balabira ddala nze man of God mu Kampala omutuufu Kalonda bagamba akozesa omuntu nekotasuubira ng'oyinza okuba tobitegeera naye ng'abantu bawona ekigambo bakifuna bulungi Katonda n'atuyamba mu COVID awo 2021 Mukama n'atuwa ettaka awo obuweereza ettaka walifuna mu COVID awo ffe twali tubonaboneranga 21 hours 21 days 21 days muwafunire ettaka byonna byali byamagero Katonda alina bye yakola awo n'atuwa ettaka 2021 kati ebyokuvuya biri ebyokutawaana rent abuze biki byonna byakoma ku olwo ne tutandika awo obuweereza tutandikidde wateri kiriwo ettaka yali bawa kitundu ki bw'otuuka enamasuba n'okwata ku Lwendejje ku Lwendejje abayitawo mu Lufuka
Namasuba n'okwata ku Lwendeje mu Lufuka. Mu Lufuka wali essomero baliyita Morning Star, kanisa eri ku mabbali g'eryo essomero we twafuna eryo ettaka. So wafuna ettaka obuweereza bwafuna ettaka kwente va mu Kampala wabula akumpi ekuba erigenda ku kisaawe ekyennyonyi ekuba erigenda ku State House weewaawo eyo wazibu nnyo okufuna ettaka weewaawo awo ne mutandika olwo ne muteekawo ki mwateekawo biwempe teri kyaliwo twasooka ne tulongoosa ne wabeera clean ne tulyoka ate nga kyaki etunudde mu muzigiti bweti ne tulyoka tukuba engalawo wabweru nga tusaba vidiyo ezo gye ziri ku YouTube nga tusabira awo ebweru emyezi oba gyali emeka nga tewali sente mwaguze ettaka naye nga mugamba oba tukube kasita Land Road agenda batuli bubi batubanja peta ffe tugamba ne mutubanja peta naye nga we tuli waffe ojja kiwulira agenda tugobako okitegeera kasita obanga oli waka kyekikulu ne webaka wabweru bwebati era oli bwagulanga ploti ye bwazimbamu ennyumba y'ettaka mukubire na mu ngalo akusinga umupangisa kuba ali wawe so twali awo ne tutawaana kama natuyamba awo ne tufunayo tenti ennene abantu ne balokoka abantu ne batuwegattako empewo nesuula tenti ne tuddamu ne tutawaana tenti nga bwegwa okuddamu gisitula okugizaawo nga nazo sente endala nga tetuzirina nesooka ebeera wansi ne tuddayo mu nkuba yaffe n'omusana abantu ate ne bagenda ne tuddamu ne tusitula tenti ne bakomawo kanisa weeto bwezenga etawaana ne tugamba tenti tejja kusoboka ne tulwana tubeereko ne kyetuzimbawo ne tukizimba ne kigwa ekyemiti n'amabaati kati twamala omwaka mulamba oguwedde 2024 nga gwonna tusabira wabweru nga kapaati kano kokka kano ak'ekituuti awo nga we tuyimirira abalala ne babeera mu musana era ng'enkuba bwebezze nga tumanyiga wali ku kituuti mwaka mulamba nga teri buyambi naye Katonda atusaasidde omwaka ogwo nga guggwako mu mwezi gwa Novemba Mukama n'atuwa ekisa ne tusobola okuzimba ekkanisa mu bbanga lya mwezi gumu permanent kati awo we twatunuulidde ne tugamba naye ono Katonda bwe tutayita bantu kumwebaza abantu abadde batulaba abantu abadde batusekerera yensonga awo wava nono okugamba nti tuliise ekyalo kiramba nzijjawo kulya abantu beesunze kulya abantu abamu abambi abakyala ab'omu butale bwe bajjaawo ne batusaasira abamu nga batusekerera abamu nga batusaasira tukoze ebintu bingi okwo ku kyalo tujjanjabya abantu tukoze charite biki naye nga byonna tubikola naye nga kyaki teyimiridde abagamba naye bano bali ku bino bakola kitazimba mu kyalo okitegeera ekyo kyennyini kati ne tugamba nedda Mukama nga bw'atuyambye tuyite abantu batusanyukireko tulyeko ffenna tusale ente ennamba tulyeko n'abantu tusanyuke tuyite abayimbi batuyimbire tuyite abasumba be baagala mu ggwanga wano boogereko nabo tuyite abayimbi babasanyuse kugamba tusinze olunaku lulamba amakwaya mangi ku lwa mukaaga luno dance groups nyingi kwaya zonna eziri ku Kanani awo zonna zigenda kubeera wali abaana ba mashup bagenda kubeera wali kwaya zaffe ez'oku kyaki zonna amakanisa agatwetoolodde bonna baleeta makwaya wali mu nsonga emu yakola Katonda tujja kuyiiya oba tunaalimya emiti kubanga ngeri gy'oyogeramu oyogedde ku kulya ekyo kimu ekyokubiri oyogedde ku kwaya oyogedde ku basumba be basinga okwagala abantu bagenda kujja bali balinze pasita Bugingo bamulabeko balabe ku pasita Bugembe balabe ku Justin abalala bagenda kujja balinze pasita Bugingo abeeko kayogera bakateeke ku TikTok abalala bagala kujja kusabirwa abalala tujjaawo tunajjaawo alabira eyo enteekateeka gye twakoze twagala kukakasa nti abantu bonna ne baba tebasobodde kuyingira munda tukuteekeyo provision ya screens ebweru tuteekeyo obutebe wonna screens zibeere nga oli ne bw'aba asigadde mu dduuka lye asobola okulengera ekigenda mu maaso abaana abiraba ku Salt TV abaana abeera ku Salt n'atulaba nga tuli okutulya njagala kubuuza wajjeewa amaanyi agakuŋŋaanya abo abasumba bonna pasita Bugembe
pastor buji katusoka abo kale abo babiri then gowulira otya nti ogenda kuba hosting abasajja omusumba twina abati bona bali okwo program yegenda kubeera kati awani ani agenda ani omugenyi omukulu tuliawo ekintu kiki abantu baagala kumanya ensonga eyo kiri kitya awo bwovaawo njagala otubuulire emirimu mpulidde oyogedde ku nti mukikoze mutya omanye okuliisa abantu mu Kampala kikyama abantu bajja kulinnya takisi bave Kampala okujja okufuna ekyokulya olwo bwe tuva ku basumba tubuulire enteekateeka y'ebyokulya eyo eyimiridde etya njagala abantu osooka babuulire ekisooka mu kuyita nayise mikwano gyange gemaanyi agasooka Musumba Bugembe yesi mukwano gwange just naye taata ate mukwano gwange nkuze naye sikuze naye kuva mu biri ebiro nga sitegerekeka yankuzizza kugamba yabadde nga guideline channel balwe luzungu olutuufu akuyamba okulaga nti kino kikyamu kino kituufu ebyokuyimba kino kikyamu kino kituufu kwegamba ekyo nakyo kyangu kubanga abataata Musumba Bujingo mukwano gwange ntuula naye ne tulya nkyaddeko mu makage mbaddeko mu ofiisi ye nga njagala nga tosobola na kumanya lwaki anjagala otunula n'ogamba Musumba akwagalako ki nga naawe tokiraba naye anjagala mukyala we nanjagala abantu be ne banjagala kati ate Pastor Twina ye twayiribanga ffenna jukira Pastor Twina nga atandika okuyimba awo namugambanga nti mpe 7,000 ngende nkunoonyeza engatte entuufu nga mpe 7,000 ne muleetera pe yanga 6 nga toza 5 nga ngendeyo mu wino nenjiribayiribe engato nemugamba man of God engato zizino weereza naye nga nze amanyi ebbeeyi gye nziguze so abantu bonna mbayitidde ku basis ya kubeera ndono mukwano gwange Musumba Joseph Ngoma, Musumba Joseph Segawa, Levikson, Grace Morgan, abo bonna Bozana Joy bakarokomeza teri muntu gwengambye nti owaaye nze pastor mukwano wano tukusaba ojjeko ewaffe tuli bwe tuti kaka tunakola tutya bonna basis ya kubeera nti mikwano gyange kubagamba bugambi kino kye kiriwo kati mujje tukole bwe tuti bonna ne bagamba nti kasita osimbudde mbalaasi katujje tuddemu line-up y'abaweereza ba Mukama naddala abagenda okubeerayo tusookere ku Musumba tusookere ku Bugembe Musumba Bugembe ne ttiimu ye yonna protocol makwaya abantu bonna betwatandika nabo kyaki enansana bonna tuli nabo Musumba Bujingo ne ttiimu ye yonna ayinza okubeera n'ababe batambula nabo ate ne wabeerawo abamugoberera kwaya zonna za confirminze okubeera naffe awo tudde ku Pastor Justin abajini PC Apostle Jonathan Babara Musumba Twina Habati Levikson Grace Morgan Musumba Joseph Ngoma Musumba Joseph Segawa Ozana Joy Karo Komeza nsobola bamalayo bannayo abantu bangi groups nyingi abazinyi kwayazi bands sisobola bamalayo emiryango gigulawo saameka tugenda kugulawo saawa emu omukolo gutandika saawa 2 okay ekigendererwa kyaki kubanga omuntu alina okujja nga tumanyi kigendererwa tuzze kwebaza kubanga omuntu aba alina okujja n'ekyokwebalizaako tulina okucontributinga njagala omuntu ekyo nakyo akitegeere tulemu okujja just buzzi waliwo atayagala sente waliwo omusumba yakamala kwogera mu church business manager akikubuza sooka otubuulire saali agadde kwogera kw'oyo musumba naye manyanga saali agadde kwogera kw'oyo musajja twogere ku kyaffe ekituleeta ekikulu kigamba nti onkoze bulungi Yesu onkoze bulungi weebale akayimba ako nkagala nnyo kwebaza kumugamba nti byonna bibaddewo naye yanukudde esaala otusaasidde lumu nali ku interview emyaka 5 emabega ne bambuuza ku kamera ne bangamba nti kyaki egyogamba okutandika ogirabawa mu bbanga lya myaka 5 okuva kati
ate ekibuuzo kyange kye mbadde ndakubuuza tokyebuuzizza kale kiddemu kati kati emyaka 5 emabega naddamu ng'asaaga ne ŋŋamba nti mu bbanga lya myaka 5 okuva kati kanisa ejja kuba yagula ettaka ate ejja kuba emanyikiddwa mu Uganda. Tugenda kujaguza emyaka 4 ku Lwomukaaga mujja kuba muwezezza bukyanga tugula ettaka mugula ettaka naye nga yo kyaki yatandika dda yatandika 2018 kati 2021 ne tugula ettaka naye ekibuuzo bakyembuuza mu 2019 kanisa ogirabawa nze ne ŋŋamba nti ejja kuba yagula ettaka ejja kuba emanyikiddwa mu Uganda yonna. Nali sikimanyi nti olunaku bwe luti ng'emyaka 4 giweze ndiba ntudde mu maaso ga kamera za Salt TV nga kanisa eyogerwako mu Uganda yonna. Si mu Uganda yonna sebo mu nsi yonna. Salt TV sebe eri mu nsi yonna. Amiina. Kaakati oba okyabalira mu Uganda kati mu nsi yonna. Mu nsi yonna. Omuntu oli muganda wange ali e Kigali. Yabadde ali mu ofiisi sebo. Oli n'agenda n'amugamba nti muganda obwedda yatandika kyaki. N'amugamba nti ndaba wano Pastor Bugingo amwogerako ng'ekintu tekisusse Uganda. Kati timbadde nkugamba Salt ate kati e Rwanda yo Salt yafuuka necessity ebeera mu nnyumba. Amiina. Salt bagirabira ddala. Amiina. So ku olwo tujje twebaza otukoze bulungi Mukama. Twebaza Katonda kuyimba kusanyuka kulya. Wow. Awo kirungi. Kaakati olwo kiri kye mbadde njala kubuuza ekyaki tugirabirawa mu myaka enaawe bwe tunamala kutandikawo kusiima olwa kyaki awo tukwabe nga bishop onofuna bwa dokita tugenda kukola tutya tulina abantu kyaki kasite etandika okula sebu Izo kuddamu okukubira akasimu musumba awo nga nyina okuyita mu protocol nga security eryawo nga sinawe ntuukako edda mu bbanga lya myaka 4-5 okuva kati tukkiriza Katonda nti abantu bajja kuba beeyongedde okulokoka. Kanisa ejja kuba yeeyongedde okugaziwa mu kugula amataka, okugaziwa mu kuzimba, okugaziwa ku online nebanga erina amaanyi gaayo ku online platforms. Naye ate tulinamuko ne baganda baffe betwatandika nabo betwasiibula ne bagenda kutandika branches. Tukkiriza nti n'ezo branches zijja kuba zeeyongeddeko ate nazo okwongera okukula. Nti kanisa tejja kusigala mu stagnant state nti bweri okuba ezimbye nti bwetyo bwelina okubeera. Tukkiriza okwongera okukula mu bantu okulokoka, abantu okuweebwa omukisa ne property ya church okugaziwa. Enkolagana yo n'omusumba Rosias Bugingo ekisooka omusumba Rosias Bugingo sigenda agamba nti alina ebizibu bingi naye omusumba Rosias Bugingo buli dakiika ensi eba emwogerako era ebiseera ebisinga abantu abamu maybe abamu bayinza okwewuunya sajja oyinza obutakolagana naye gwe wa surviving otyo okuba nti okolegana bulungi nnyo n'omusumba Rosias Bugingo kirala abantu tebakubuuza naye gwe akolegana n'oyo omusajja bwe kiti ekibuuzo ekyo mba sikikubuuzizza abalabe baffe oba oli awo abalala bayinza okugamba singa wamubuuzizza era lwaki akolegana n'oyo omusajja abalala gwe batayagala abalala gwe bayayaanira. Akati ekisooka ekyenjawula ku bantu abasinga obungi erinnya lyange nze Mukwano. Ntera okugamba abantu ku kyaki nti nsobola okukolagana naawe nga mmanyi nti enkolagana yange naawe eri wakati wange naawe si y'abantu balala. Nti oli bw'ava eri n'agamba ono omuntu yakozebwa ati naye nga nze onjagala nga nange nkwagala. Ekikulu ye love. Bayibuli egamba okwagala ye Katonda. God is love himself. Ekisooka Musumba Bugingo mulabira mu kiti kya taata. Nze sirina maanyi gagenda nentandika okusonga mu taata ku myaka gyange ne kuko akabanga akatono ke n'akatandika okuweereza. Sirina maanyi ago gagenda nga yingira mu bintu ebitankwatako. Ekyokubiri
nze bwe njagala omuntu sirowooza birala omwagala mba njagadde muntu kuba kati ensi bw'eba emukubye neemwogerako buli kimu Yesu yamwogerako ki kati nze nina kubeera nga ani nina kubeera nga nsi oba nina kubeera nga Yesu olina okubeera nga Yesu okitegedde kati nze enkola yaffe ku kyaki tugamba nti sharing Christ and demonstrating his true likeness kati nze njagala kubeeramu ekyo ekifaananyi kya Yesu nneme kudda ate mu kwawula nti ate ggwe ono tokolagana naye ate ggwe oli yayogedde bw'ati ate ggwe nedda Musumba Bugembe naye kennyini kyombuuza yakimbuuza ye kennyini yakimbuuza Musumba Bugingo Musumba Bugingo yakula naye gwe tontya kukolegana nange Musumba Bugingo kennyini naye yakimbuuza ne mugamba ate kati ebyo nze binkwatirako wa nze nkwagala ggwe ng'omuntu ate naawe onjagadde abantu bo banjagala nze sirinaayo muntu ampa freedom nga Musumba Bugingo gyampa kukola byenjagala naye kubeera ku TV nga sitaddeyo yadde ekikumi ebyo ebintu mbivaliwenga nnyo kati nkeere ku makya ntandike gamba nti bannaayi omusajja mubi bannaayi omusajja akoze bw'ati yalwanyagana n'oli yakoze bw'ati taŋŋaanangako nti oba ewaabali togendayo takikolangako taŋŋambangako nti oba yawukana ne Musumba Bugembe takiŋŋambangako Musumba Bugingo buli wenjogera naye aŋŋamba ekintu kimu buulira enjiri buli wemusangamba buulira enjiri bw'ataŋŋamba buulira enjiri ajja kuŋŋamba weebale kuweereza weebale kuyimba luyimba lwa Mukama genda mu maaso tuli mabegawo TV weeri jangu oweereze abantu weebali jangu oweereze kati ekyo nkivaliwenga nnyo eky'omwoyo nti kiba kikulu nnyo okusinga ebigenda mu maaso kuba ffenna ekigendeerwa kiri kimu ggulu kyekigendeerwa enkomerero ya byonna ffenna tulina kugenda mu ggulu yes naye waliwo ekintu kyenzudde mu interview Jean Peace muntu w'amaanyi bw'abanga yeyabasooka okuyimba Jean Peace nkubuuzaako munange tujja kusinkanako olwo omukyala w'amaanyi okimanyi nti Jean Peace baawe Musumba yes Apostle yes Murugayo Ronald Murugayo okimanyi nti weewaffe neighbor weewaffe Kitwentungamu era kati Jean Peace bw'ati ajje ewaffe wenyini tuli ntungamo ese kati ogenda alaba nti essaawa yonna mujja kujja ewaffe kati mugenda kunsanga ng'erize abantu kye batamanyi ku Jean Peace oyo Jean Peace muntu w'amaanyi nnyo Jean Peace muntu yasooka okuntwala mu studio ku recording oluyimba yantwala wa producer bamuyita Chiwa ye yasasula sente nangamba Joseph njagala otandika okuyimba ekyokubiri Jean Peace ye yanjigiriza okusaba musabe nga nkwate mu engalo naneetoolooza nga tusaba n'okoowa ne bikutama naye nga agambye ojja kuyiga okusaba Jean Peace ye yanjigiriza okusiiba nga ndi muto Jean Peace muntu w'amaanyi kikakasiza leero kivudde nti mubuweereza muntu w'amaanyi si just yanjigiriza okusiiba nangamba kati tutambuza paka saawa 4 naye ng'okuweza ennyo okuva ku makya lutalo nagaa kati njagala osiibe paka ku 6 ez'emisana leero siiba paka 8 paka nayiga Jean Peace we yanjigiriza okusimba ebimuli waka ye yakinjigiriza nga buli mu holiday aŋŋamba tugende tunoonye ebimuli tubisimbe agamba wakuba line bweti kano n'okateeka wano kino tokigatta mu kiri so briefly kati nga tugenda kumaliriza njagala kubuuza ogenda kumanaging otya okubalansinga church n'obuweereza obw'okuyimba yes kubanga ekyo naye kyali problem abantu abasinga abamu bw'atandika church okuyimba ku stoppinga obuzibu obusinga we buva ekisooka bw'otawuliriza mwoyo wa Mukama you can collide kati nze mpuliriza nnyo omwoyo wa Mukama nze sizibu okola ekintu ng'omwoyo wa Mukama takiwadde go ahead kati mmanyi obudde bw'enjiri mmanyi obudde bw'okuyimba si buli wamu mbunyimbirawo si buli wamu mbumbuulirawo kati guidance eyo ey'omwoyo nze nsobola n'okugenda mu kifo Mukama n'aŋŋaana oluyimba lwe njagala okuyimba yes
n'ennyimba birala. Nsobola okugenda mu kifo nga nabadde nina kuyimba just bakiyita CD nga Mukama ayagala kusinza kuli live. Kati okuwuliriza ennyo eddoboozi lya Mukama naddala wano mu calling ey'obusumba kikulu nnyo. Omanya buli wa w'olina okukolera ki ky'olina okukola. Kati ekyo nze kintambuza. Manya nti programu za kyaki kati tutegeke kino omwoyo akkiriza nti akkiriza nga tukola ekyo. No time ya kuyimba omwoyo akkiriza takkiriza nga tukola ekyokuyimba. Kati nze omwoyo omutukuvu yanvuga mu ezo ango zonna. Sisobola kgenda wantu ndi nga Pastor Justin. Omwoyo nga takkiriza sisobola. Kati ekyo kyekinvuga. Ekyo kinyamba nti kati kino nja kibalansinga kubanga omwoyo guidance weeri. Okay. So lastly maybe ku music. Toyina nnyo video nyingi. Sirinayo yadde n'emu. Very good. Bali saagala kyogera nti abantu bagala kuwayiza. Toyinayo video n'emu. Naye ennyimba zo buli wootuuka gw'okoonako omuntu aluyimba lona ne luggwayo. Waaw. Tulina abalina video n'ekinaana naye ng'abantu ennyimba zaabwe tebazimanyi. Bubi. Ani akuwandiikira ennyimba okola otya okulaba nti oluyimba tolina wadde video naye ati lusigala abantu baluyimba abantu balwagala abantu baba balumanyi okikola otya era abalala bo bakole batya. Kyekyo kyennyini kye mbadde njogerako nti nina talent ey'okuwandiika. Era oli bw'angamba nti ndi ku speed mpandiikirayo akayimba ngende nsobola okukikola. Naye nkawandika ku speed. Awo wennyini ne bwe bantwala ku stage ne bangamba yimba oluyimba lwotayimbangako. Awo wennyini nduyimbirawo. N'abeebyuma ne balukwatirawo. Eyo talent weeri. Naye saagala kikozesa bwe ntyo. Kuba saagala kubeera wa mubiri. Kati ekinnyamba nti bwe nfulumya oluyimba luliko akawoowo luliko ebanga kubanga okutuukiriza Mukama abanga akugambye nti yogera kino n'okyogera ne kiba. Kati nze ekyo kyekintwala mu studio. Nti kasita mbeera mu kusaba nga simanyi kiddako mu kuyimba ogenda okuwulira nga oluyimba luzze. Kati nina oluyimba lwe ngenda okurecordinga soon ne producer bamuyita Josh Wanda. Naluwulira ne nduyimba lwonna nga sirina we nduwandiise. Kye nayimba kyennyini kye namuweereza. Nga sirina we nduwandiise nga bifubutuka bufubutuse. Ne nkiyimba ku ssimu wano ku WhatsApp ne mugamba kuba oluyimba olwo nve mu mikolo nzije tulumalirize. Kati saagala nnyo bino bya kati mpandiike ku ki tuli mu COVID kati ndowooza kanyimbe ku COVID. Bannaye abantu ennaku zino bazaala nnyo kanyimbe ku kuzaala. Saagala kuyiiya. Kati ensonga lwaki nti Katonda kyagambye nti kye kino. Oba nfunye vision yakyo oba luyimba nduwulidde nga ndi ku kituuti ngenda okumaliriza nga nange kennyini lumpa omukisa nga lulinga olutali lwange ate ogenda otuteeka mu bantu nga balwagala okufa obufi. Kati ebiseera ebisinga bw'obanga okolera mu magezi go gokka n'oyiiya leero kanyimbe ku bwavu leero kanyimbe ku mbaga bampite nga bampeeyo akasente nyimbe oluyimba lw'embaga ne weeyiriza. Nze bampita ku mikolo nga ngenda kuyimba biyimba byange abalala kasita manyi nti embaga zino zirimu sente nga funayo BTS nga tubamuwali nga si kibi naye bwe ntyo si bwe njagala okikola. Njagala nnyo okuoperatingira Mukama kyampadde. Era nze mbeerawo ebbanga nga sirikodinze luyimba. Si lwakuba teziriiwo nti oba sisobola kugira naye mba ndaba Katonda tannampa kiri awo kintu kinvuga. Kati amala kumpa luyimba oba ne ndufiiringa oba ne nfuna vision yalwo ngenda mu studio ne tuluyimba. Genda okumaliriza nga luwadde abantu omukisa. Kyaki bagiyita batya? Njagala otunule mu kamera yaffe abantu tubuulire kyaki bagiyita batya. Abantu njagala obaweereze direction oddemu tubuulire nti tugenda kulya tugenda kunywa tugenda kunyumirwa abaweereza ba Mukama. Direction we tugenda okuyita n'ekirala ekisembayo tugenda sasula sente mmeka okuyingira ssebo ttata kubanga abo abantu bonna booleese. Simanyi njagala ekyo gwaba akibuulira naddala omuntu waffe agenda maaso n'okuba nga atulaba ku Soul TV. Kanisa bagiyita Mission Church. Mission Church Kampala esangibwa ku luguudo olugenda Endejje Entebbe Road. Bw'otuuka e Namasuba vaako okwata Entebbe Road ovuge oba otambule oba kyonna ky'ogenda okukozesa otuuke ku restaurant bagiyita Rahim Foods
abasinga bagimanyi wewali ekikubo ekikyama nga kigenda ku kyaki. Endagirira esinga okuba ennyangu bw'oba ogenda kukozesa booda omugamba bugambi nti ngenda ku kanisa eri ku Morning Star. Essomero liruddewo nnyo eryo, ssomero ddene, abantu bonna balimanyi. Ogamba bugambi nti ngenda ku Morning Star awali kanisa eya blooka za 99, ababooda bakutuusaawo bulungi. Abantu abava sayidi ze Busaabala, sayidi ze Masajja, abayita ku eryo ekkubo ly'e Busaabala, abava sayidi z'omu Kikajjo, ovuga n'oyingira mu Kikajjo. Bwe kasi otuuka ku police station ey'omu Kikajjo waliwo ekikkirira. Obuuza nti ekikkirira endejje kiriwa? Bw'okkirira ku ekyo ekikubo paka wansi w'osanga kyaki, buli omu agimanyi. Okuyingira kwa bwereere, buli ajja agenda kubeera wa bwereere, era n'okulya n'okunywa byonna bya bwereere. Kyonna ky'ogenda okufuna kya bwereere. Poza okwebaza nti tunaawaayo ekiweebwayo naye nga buli kimu kya bwereere. Olaba batera kwagala nnyo okubuuza ebibuuzo mu kasente tunaawayo ekiweebwayo kinaakolamu ki, tugenda kwongerako ku ttaka, n'abalina ettaka baku adjustingeko awo. Bangi baŋŋamba dda naye nga akasente kaba keetagisa minisitule. Kituufu. Bangi ababeera baŋŋamba musumba wano twalawo, musumba jangu ogule, n'ab'ennyumba zennyini. Musumba ennyumba eno gigule nze ngende ewalala, kanisa egaziwe, naye nga obusobozi nga tewali, naye nga tukkiriza Katonda tukyayongera okukula. Abantu bayite tusimbule. Mbayise mwenna Bannayuganda, abalokole n'abatali balokole, abaliko omwoyo n'abataliiko mwoyo, mujje musanyukireko Mission Church, mujje musanyukireko Pastor Joseph Mukwano, mujje musanyukireko baweereza bannange, mujje tusinze, mujje tuwaane Katonda, mujje tulumye Sitaani, tumugambe nti byonna wabikola naye ku nkomerero ya byonna Mukama atufudde bawanguzi. Mbayise tukeereko nnyo, otokeera ojja kutuula bulungi, naye nga gwe jangu tofaayo oba ekifo kyenkana kitya, gwe kakasa nti ozze buzzi mu kifo, ojja kufuna w'otuula, ojja kufuna ekyokulya, ate n'ekyokulaba ojja kukiraba bulungi ekigenda mu maaso. N'olwekyo mbasaba ku lwa mukaaga luno tukeereko, Mukama abawo omukisa. Waliwo akatale keka abantu balina amakanisa n'amanya galinga agava mu ggulu. Simanyi ogenda wulira simanyi Kabulenga International, simanyi Salvation, simanyi what Mission erinnya eyo gwe walijjawa. Badde mbale neerabidde bannaye munansonyi. Mission kyavaawa. Mission ye kanisa obuweereza butandika nga bw'abazungu bali eri ba mission twasomerako musoso studies. Mission abantu kye basinga obutategeera, mission ya chaachi yaffe egamba nti sharing Christ oba mu bumpimpi okubuulira enjiri and demonstrating his true likeness, n'okutambulira mu kifaananyi ekyoyo Yesu. Kyekigendererwa ekyekanisa titubuulire enjiri ate naffe tutambulire mu ekyo ekifaananyi. Kakati mission ya church we waava erinnya ly'ekkanisa obutava ku mulamu ogwo. Mission yayo y'okutambulira mu kifaananyi ng'ekya Yesu n'okubuulira enjiri. Kwe kugamba nti eno church yaffe bagiyita Mission Church. Okay. Nayagala nnyo wano baali batusumbuwa wano mu gavumenti okuligisalinga church. Nga bagamba mukyuse ekya mission. N'okiremerako? Saakiremerako, nali era ngenda kikyusa. N'amannya ne ngafuna. Bwe bamala? Namala ne nfuna vision nga Mukama angamba nti tokyusanga erinnya. Ne bakukkiriza? Ne banzikiriza. Olina amaanyi. Kati awo kiwedde registered buli kimu? Yes. Okay. Security weeri ku olwo, Uganda Police, UPDF, bonna bagenda kubeera naffe. Abaana bakwaniriza. Okay, kale.
tweyanze genda ngenyongera okubayita ku lw'omukaaga luno lwennyini tugenda kubeera wali ku Mission Church. Kyoba olina okukola olina okwekumira ku Soul TV kubanga omusumba Rogers Bugingo buli wabeera naddala ebikwatagana ne Katonda nga si bino ebirala obviously olina okubanga olina kyolowoozezaawo kyoba olina okukola ku lw'omukaaga making sure nti amaaso togajja ku lutimbe lwa Soul TV. Ambadde n'omusumba ate nga mukwano gwange Joseph Mukwano era ng'ennyimba ze yatugambye Mukwano, so tojja kumbuuza bingi omulabe eno n'eno ye erinnya lye lye explainingira byakola n'obuweereza bwe. Tugenda kubeerayo naffe tugenda kuba nga Salt Media okulaba nti naawe kennyini ate asobola okuba ng'ojja wabula ofuna kiki ekigenda mu maaso. Amannya gange nze Godfrey tumwebaze njala kwebaza mwena abatwala ku G256 ababeera ku Soul TV nti Mukama batukuumire. Kambazzeyo mu studio ate nammwe abagenda kukola emirimu emirala kambasibire wano mbeere bulungi mweraba. Amen.